Alright, tuli ku that with gossip olunaku olwaleero ensonga eri mu ddiiro y'amaanyi ekwata ku kitonde kye bayita omukyala. Genda osubscribinge olikinge olabe nga owuliriza ensonga zino mu bulungi nnyo nga tugenda ozirambika. Alright, adine KHEEM GK gye bali kulikayo bwabadde gulu abantu b'eggulu baatulazira mangi. It was a turn up. Sita y'eggulu najagadde. It was my first time there. Kibuga kiyonjo kisinga ne Kampala obuyonjo. It's a very clean city. Okay, tubuuke very fast. Nabadde gye ku Rolex Festival. I myself I attended ne mbeerawo. Twabadde tuli awo. Sawa zaali ziwera sawa nga 12 kitundu. Vibe n'erinnya ku stage. Omusajja from nowhere n'akozesa ekigambo n'agamba omukazi eyeeyeruse ennyo tawooma. Mr Henrie wa Galaxy FM akola mid morning show. Nakalabyeko ka clip kadde katambula ku blog ez'enjawulo. Yes, omanyi if you say it once, no genda to a mistake. N'okiddamu n'ogwokubiri n'obagamba omukyala yenna eyeeyeruse nnyo tawooma. One thing kye nategedde ne bamuyita good ye yamuyise Nimrod n'amugamba boddamu statement eyo ng'ava ku stage. I swear najiddamu omulundi omulala. At first it was a mistake abantu bali tebakakutte bali bwe munatega kamera. Ayinza okuba ayogera from experience. Experience from what? Bajajjamya abakazi bati. We grew up from Mr Henrie. Simanyi tribe because I don't know his second name. He's my friend by the way. He's my friend too. By the way, it's not my friend. Tangama Nko Hai, Tangama Kochipi. It was yesterday I knew Mr Henrie Amanderi Nyaliage. He called me. Simple Nko interview. Yeah. I did an interview once for lockdown yao. Na ye like to walk it. Yeah. Mr Henrie, I know him. He's my friend. He's a very good guy by the way. Naye tuyinza okuba omanyi waliwo context bbiri. Tuyinza okuba emboozi eno tugidriving nga tulina gye tugitwala naye nga balina bye babadde banyumyako nga babadde balina emboozi gye yavudde nga story empanvuko ku stage. Okitegeera omanyi muyinza okubeera omuntu ng'anyumiza emboozi nga it would make more sense singa oba owuliriza kyonna gye kyavudde mpaka okutuukako eyo conclusion nga babadde balina kye boogerako. Okitegeera kye njogera. Now let me tell you this. Kati tukasooka ekinyonyola abantu ku stage nabaddewo omukolo nabaddeko. Nazze ku stage just baade mu vibe nga onojja hypinga show obudde abayimbi tebana kutandika kuyimba hypinga show out of the blue n'agamba bakubye no basekuba kayimba kaani kapakati n'agamba banange no n'omukazi eyeeruse ennyo tawooma. Sokoleke kati ng'asinzidde ku kapakati kuba kapakati simweru nekyo teyakiyimba mu lulimi nekyo teyakiyimba mu lulimi. Amazzi jjukidde yabadde ayogera n'akagambo sikyo kati atako akoko omulundi ogwokubiri nga bamugambye akiddemu gwe kubuuza audience sikyo. Omukulayizo ba yayogeza experience munaye kuba mukyala gwe yakamala okubeera naye mukyala mweru okitegeera si mweru ate mukyala ati mweru oba yeeyerusa bweyerusa oba talking reality wano sebo yali yakola ki si bwati bwe yali mu before bifaananyi weebiri anti kati saawa eno bw'oba omunoonya bwe mba nabadde mu saati ya black ejjo leero nyambadde sweta ya black ne white bw'oba obagamba KHEEM ali awo ayambadde sweta ya black ne white okitegeera kati saawa eno mweru oba yali muddugavu tetwagala mmanya kasita mweru kati yakubye the entire ground buli yabaddewo nga yeeyerusa yamuvumye. Abaana b'ebizigo si basanyufu kati kyemmanyi babaddewo nga bawera bavumye ne bayombera ddala awo ku stage. Twala eri wali kibasente twala eri oli kabbi kale ya generalizing naye teyandi generalizing because yandigambye kimu nti tulima takola ki okitegeera kye yanditugambe ne tumanya kubanga kati ffe tubaddeko n'abakyala abeeru. Era wakizigo basiwa kizigo naye nga mweru nga toyagala nakumanya background yo oba yali mweru oba teyali naye nga that is not the statement nga mukyala bambi ensonga zentuufu okitegeera. So maybe yabadde alina okuba specific ayinza oba yabadde ayagala teyayagadde kulumba directly naye nera obubaka twategedde gye bulaga. Ekinjagaza gyo stede yajja ku stress clinic ye obutayagala kulekawo mu mirerembe naki yayogera erinnya ly'omukyala ku stage n'agamba
namuyimbamu akayimba awo speed alina sponsor era nagamba muno change color ng'ayogera erinnya lyani era bavayo ne bagamba ati va ku prima so siva ku bakyala ekino ekiteekawo Mr Henrie nga yagambye abakyala kimuteeka mu mbeera embi because Mr Henrie akola love show. Yes. And on a love show like that, those shows are mostly listened to by women. So kati ali ku audience ye gy'abeera atadde mu mbeera etali I don't know, but I know he can face the consequences. Era kyemanyi mu maaso awo ayinza okujja n'atubulira ekino. No, yakikoze dayavudde ne yeetonda. Olunaku lwali abadde ku mid morning show ye gy'avudde n'abagamba bannange ekintu ekyo saakyogedde nti nina bwe attacking oba yabadde vibe. Of course, kibaawo, we get excited by the way. You get excited n'oyogera ebintu ne bitabuka nange nayogerako ebintu ku TV omusajja n'ankubira essimu. Ngamba gwe muvubuka okyayagala okukola ku TV. Nga nze nkyayagala. Nze nkuba essimu emu industry eno n'esirika. Nga nze bansonyiwe saakigedede. So we get overwhelmed. Oyogama former Bebe Banton. Lwaki omuyita former? Andi yali Bebe Banton. Era akyali teacher. Kuba Banton kitegeeza musomesa akyali teacher. Big size Bebe Cool. Okitegeera. Omusajja yankubira essimu na don't get excited in the vocal car. But I think excitement can be tamed. Yeah, I know. With the experience, Henry Jaina that sort of taming that excitement. I know. I saw where that's all taming, and I saw Baba Dina Mwechana. Ngechana China was away, no? Sichi. Nga sicheru nayenga ate kibikola ki kirimu malira byonna ate kimugamba olabiko kyayagala olino omukazi lwaki tumwogerako lwaki okitegera amanyi batomeza no omanyi bintu byabakyala akakase bobo meetings abakyala people like me who don't have time nze sina type ya mukyala njagala mukyala bwati oba mukyala bwati but sometimes ayinza okuba ye bwe yafunyeyo abalayika abadde tayagafuna nye experience mu bakyala bano aba dark skin Alenzo bawe yagudde ku dark skin ono n'amukola ebintu nga tabirabangako okitegeera kati bwe yaze ku stage nga yamanyi kye yabaddeko eggula ekiro kati gwe butandika omugamba nti simanya biki nakikubawo nga tasobola kugamba nti ki but it is what it is kyema kasita yeetonze bannayuganda mu musonyiwe we get excited we get overwhelmed waliwo abakoze ebibi ebisinga kwekyo Mr Henrie kye yayogera but you cannot jump out of the relationship ate notandika ogyogerako ebibi. Yeah, I know. Most so omuntu gwe tubadde tulabanga yabuulirira relationship ate nga n'omutugo badde naye nga bwema abadde akiraba mu lwatu nti abadde alina bingi byakuyambamu. Well, for me, I saw it in one angle. Maybe he wanted to put it out as satire. Yabadde asaaga okitegeera naye joke n'etagenda bulungi same joke eyinza obba teyatambudde bulungi nga bwe yabadde yeetaaga okukola ki kuba binundi mingi tulabe bacomedian nga bakoze joko y'emu kono ne baseka koli negaana kitegeeza n'agideliveringa obi so ayinza okuba yabadde alina kyayagala okuyisaawo naye n'asengeka bubi ebigambo ne bigenda bwe bityo awo wenyini gundi prima avuddeyo indirectly n'agamba nze nkawo okusinga ekigaji wange sinaateekawo mugende mugule products zange ebisinga obyo n'abisamu ng'akalamu naye nga wali waggulu agambye nkaawo okusinga ekigaji nkyagala nnyo kubanga kakati essaawa eno tutudde twogera ku TV personality kitegeeza aba TV personality bakuze manya radio personality era TV personality at the same time kitegeeza amaanyi weegali kati the newsworthy kuba kati story eriwo nze kitute mu nkola bwe nti there's okwogera ekintu n'olowooza bagenda kuddiza file but someone navayo n'akola statement in the line gye wakoze n'olaba nga kikutuddemu nakufuula fala tavuddeyo kuleekaana nti yamanyira ani biki nze nali mulabirira wabula akoze just one statement kawa okusinga ekigaji it's known everywhere yali amulabirira definitely ekisigera kirumamu maanyi sente yazirina olwa yalabirira ne Josted prima yalabirira nga Josted nekyemanyi bahasolinga bonna story y'akasaawa kezaabu story y'akasaawa kezaabu tugimanyi eka mukyala alabirira bambi omusajja amufaako bulungi tetolumba prima KHEEM ali single by the way naye sijja kulumba mukwano gwange ate njubira Henry ne Josted bali friends
layira kati situation gye balimu embeera gye balimu ogimanyi saagala kubeera mu mbeera eyo nakyali wange saagala kubeera mu eyo ango nakyali wange mbadde ekyali ku statement ya prima gyakoze. How do you take your prima's statement when aganze nkawo okusinga ekigali? It is very mature, it is very wise, it is very sensible. Kiraga omukyala kyali, it is a very intelligent statement. Najja nagamba bugambe nze nkawo okusinga ekigaji. Statement eyo eyogera ebintu bingi. Okitegeera eyogera ebintu bingi bagamba nkawo nga ekigaji. Ayinza okuba oba akulaze nti oli kufala nnyo nnyo. Waliwo ekintu kye twalabye omanyi weyamaze obyogera straight away naddukidde ku page ya Galaxy ya Instagram bale bakamala okupostinga nga before nga tanaba kwogera bapostinze prima nga ali ne mixing stuff ne photoshoot mu bwire babadde balanga lusani. Yes, badde balanga olusaniya but the photoshoot was badde ku kitanda. Of course. Kati after like nga bamaze okitekayo like 1 hour, that's when ne batekayo Henry nga naye ayogedde kimu. Atekayo Henry twandigambe awo beba monster baki bobuvuyo violence. Beba monster omuntu abenyini bamukolako violence. Tebagala kumanya beba monster violence awo tetubayinako buzibu. They can do anything, they can make everything happen and they are not scared to say what they want to say. So Galaxy tenewunyisa, they will say what they want to say. Edimo avuddeyo napostinga n'agamba little boy oba yanga boy nga bwamuyise nga wano wali akulabirya ng'oli naye wali tolaba nti akaawa lwaki ovayo bamala kukyawa nolyokolmanya nti omuntu akaawa n'amugamba young boy. Mbozi prima yasulawo obusuuzi gundi. Yes, yawansonga ki yagamba the guy was too perfect. Abakazi bamwagala kibannaye n'omusajja okubeera perfect nayo kimukyaya naye mu mbeera eyo mu nsonga zonna nze kyensinga okumanya bonna bagenda okwogera bye boogera bagenda kubyogera. Jukira omanyi Medimo ye muntu gwe batugamba nti ono yagenda e Dubai baali balina Medimo ye bwe yali naye mu mmotoka yali ayambadde engoye enjerugayi mu hoteri mu ruumu yemu biki byonna ali batugamba nti alabika nokukwatamu yakwatamu saaliyo sikakasa bata mu mmotoka era bakulu tosobola mugana mu myaka gyaliko kola byakola mu mmotoka nga prima kutebu vidiyo yeegaaladde eno bikikatebuso bye twalaba ng'alina Medimo kati avudde nagaa young boy sirika nga bali bakulabirira tewayogera kigambo kyonna. Of course oli kyali woli oba muntu woli aba alina okudefending omuntu kuba ye kyayogera ate kakati ono bwavayo n'ayogera kyongera otugamba nti oba Mr Henrie atulimba kuba ono naye yakola ki bwabanga yagira nga bwogambye kitegeeza naye yatesitinga amanye ensonga bweri tokola bwavayo n'agamba young boy okitegeera kitegeeza ayagala mugamba nti tolimba. Kati nze nekira kinalabye ekiki Yesterday yabeera ne prima part 1 baawukana ne bakoma mu part 2 bazaala oyo omwana owokuli gwe balina ne baddingana but mu byonna byonna Yesterday yali ayogedde okwawukana n'omukyalo oyo teyayogerako kigambo kya kaawa ekyobukaawu teyakyogerako. N'abasajja munaye twawukana abasajja twawukana ne Medimo era naye n'atakyogerako munaye abasajja twawukana. Okimanyi nti osobola okusanga omukazi gwe n'atakunyumira naye ng'alina abalala banyumira okufa obufi nga bo bamuwana kufiirawo. Okitegeera just muyinza obutakwatagana bulungi nnyo. Omanyi abantu babeera n'ebintu bye baagala. Ayinza okuba alina amaloboozi gakola nga bw'olina bw'oyagala agakole nga naye agakola bulala ate nze nga bwagankolera gannyumira. Okitegeera ebintu ebyo bwe byawukanirawo. Obadde example ononyawo nkubira dayasi walugembe oyagala kunjokyesa ssebo ayinza okuba nga okitegeera bibaamu ebintu nga gwe omuntu alina ekintu kyakolera nga gwe tokifiiringa naye nga wakikolera ate ye nekimusanyusa. Ebibaawo abantu babeera banjawulo. Nga tumaliriza ki kyosobola okuwabulamu mu Henry oba kyosobola okumugamba at the moment kuba abamole bagenda kumunoonya no sigumusa ebiri ekintu kino kigenda kusigala ku social media newe buli
bidi ng'agenzeewa era kijja kudda ne waaliba akoze kintu kirala tuli mulaba mu public n'omwana omweru tujja kuba ekifaananyi tugamba ono yakoze ate wano leero okoze otya n'omwana omweru yenna abadde amwegomba abamu bagenda kumwesonyiwa then olwo nabawala abaddugavu bajja eno gamba olaba wafumye beeru katonda tesinga kufa abaddugavu togenda tufiirako mu fees. So what advice do you give? Well, ekisooka kye yakoze yakikoze dda. You can't take that back. What he should do is keep on apologizing. Every time it pops up, abeere ready okwetonda kubanga ensonga ye yakikoze. It's a very big mistake. Era naye kyemanyi yagirealize nze ensonga lwaki yeetonze. So Mr Henrie kyewakoze ekyo kyabadde kinene mutadde kikyesa. Singa abadde oyagala kulumba muntu omu, it would not even affect the public in any way. Ng'alumbye muntu omu n'agamba gundi ono. They will come out, shout, then eventually basirike. I know, Maiso gamba nacho mchalo mulabisa boti ne boti. Negati ya generalizing nze. N'agamba nti abakyala. Okisekeera bali we bati ne we bati. Sawa we wapo obuzibu naye nga agumire ebijja byonna ino. Muwuliddeko leero nga apologizing ku gundi ku show yi. Alfred na apologizing but still nga tayagala kwogera linnya lya muntu ng'agamba bugambo emba nina gwe nanyiiziza gwe mulooza gwe n'ataakinze oyo muntu w'ebiki nga owulira muli nti kuba kutuulamu baga wagatuddemu dda naye olina kuguma bugumi onoonye ekiwero weesiimuule bulungi otereere kubanga kakati tokyalina kyozza ebyaddala damage control ne bw'ogikola essaawa tolina nnyo kyozza. You said what you said, it's out in the public and it's on the internet and it's going to be on the internet for life. Ate yo internet ogimanyi bwetereka newe giriba myaka emeka era oba oliawo nga bakubizza ebifaananyi by'omuntu naye nti gundi ono yeeyambula wano naye nti gundi okisegeera. So it can never get off people's minds. Sayina kugumira bugumizi buli wekinadda nga yeetonde agume yeetonde paka nti oba omaze okyetuusaako take the consequences. And remember akola show abantu babeerera mu kasirisa ali ku mulimu bali akamere ate abakyala ali mu kozaamu yawaka teri muntu alaba TV na kuwuliriza radio nga bakyala. People they take you to be Mr. Lava Lava. Abantu basanga mu by the way Lava Lava. Mr. Love Doctor Chiyo Kisajja and is a love doctor kubanze tero back once in a while. Oba ku Instagram nenda ba messages awa abantu mu love and you feel like guy really knows what he's talking about. But this one, I think it was simply out of excitement. They just got excited. The excitement was too much. Yeah. Sorry it was for simply him. excitement. You want to take this? Okay. Thank you.